The sina chenimba nkubuulira mazima. What I'm telling you is the honest truth. Yes. Those people fail to know that there can be someone who is bigger than you. There can be someone who is celebrated more than you. Because even at Dembe they knew Kasuku was a big brand. Kasuku nga bwe twogera ku bantu abatulwanyisizza ku Spark TV. Omukazi Zubeda saagala mulaba nga asinika ebinnyo ng'oyogera kuba naye yanwanyisa nga ngenda ku Spark TV. Olunaku olumu Spark yayina show ng'eyagala abakozi. Kati nga bw'omanyi olw'okuba nali already ku TikTok on trending nga nayina abantu abaali bampushinga okugenda ku Spark okutandika okukola. So, nina mchali wange ngampe namba ya producer by then. Nga nkubira producer nga ngamba jangu tulabe. Producer we namusanga atudde ne Zubeda. Zubeda bwe yana nagamba kana akawala nkamanyi ku TikTok oba nange kakola bulungi. Kale shoka gisobola ne mama kampi nnyo. Ate mulowooza omulimu bagumpa. Zubeda kenna kulaba ng'osinika ebinnyo. Buli Kasuku bw'abayogera ku nsonga ze ku bulumi bwe sirika. Sewolo olukazi bwagenda ne lugamba producer akakawala nkamanyi kandikoze kakola bulungi ne mama lwakuba kampi nnyo. Ani yali abikubuziza? Omanyi muyogeza nnyo. Bana abantu bagenda ne batulaba wano ku TikTok ngo trending nga nakusanga mu real life nga akumanyi. Ng'oyina numbers ng'ozitowa. Naye ate n'amala ne yayogeza ebintu eby'ekisiru. Ani yali abikubuziza? Kyokka no Zubeda bwe mulaba akoma wano. Nessa bwagamba producer boti ate mulowooza omulimu bagumpa. Tebagumpa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Asubire masuze bulungi. Teba nnyo kuddamu baana bali ku TikTok naddala nga balina ekintu kye banjogeddeko oba nga balina ekintu kye bampayiriza. Mostly nsirika. Naye when it comes to a young girl like her nga atampayiriza n'ekirala simanyi naye mba mwagala likes over views my dear. Tosobola kuva ino jjana njogerako ekigambo bwe kityo. Kakati njagala omuwala oyo Patra. Ngenda kuleeta Alex. Ebyo ebiseera ye yali producer wa Spark TV. Bwe mbanga nakulemesa omulimu. Ngenda kuwa ssente otandike business n'okufunira omulimu omupya. Ogwali gusinga ne wati ssente ze wali ogenda funa ku Spark. Ekyo nkikubuulira. Kuba ogaseemu n'okunvuma. I remember that day watusanga ku National Theatre. Awo wetutuula ku bba Alex we yali akulindidde n'ojja n'olaba Alex n'onyumyamuko nafaawo era nenkubuuzaako I usually seragira nnyo ku bantu nenkubuuzaako I even advised nekugamba omulimu bwe gugaana sigalayo ku TikTok yo ng'okola by'okola sigala awo n'abantu betwaliwo because I wasn't alone abantu bonna abo nga bwe naliwo nabo I'm willing to call them wembanga wallahi billah njagala producer yave yagambe nakulemesa omulimu because emirimu gya TV lirina procedure ekirala nze yali takola ku Spark TV nze atategeera nako nti wasabye omulimu yategeerera awo nga producer zokulabira ku Spark I mean like ku National Theatre nga lwaki nkulemesa omulimu muwala mwagadde nnyo okutwonoonera amannya ne mwagala okubeera nga mutufunamu views this is serious by the way wemba saaga okulemesa wallahi billah ngenda kukusiba ekyo nkikubuulidde bwemba nagukulemesa njagala nkole buli kyoyagala I'm not that kind of a person bwemba nakulemesa omulimu ngenda kukuwa ssente zitandika business eri wati ssente zebali bagenda okasaaga okulemesa nga ne producer ngenda kumuyita njagala mumuyite nga tutudde wali leeta balooya bo ndeeta abange leeta abantu bosaagala kukunyigiriza omanyi mulimu ebintu nga mususse okutumanyiira wemba nagukulemesa I'm willing to pay pain gye nakuyisaamu ne gy'olimu bwemba saagukulemesa muganda wange kino ngenda kukiggusa Patra sikumanyi nnyo that is the first day I met you people have just tagged me in your video and I was like this needs my reply like seriously it needs it kubanga wetuba nga tugufunira abaana bawala mirimu kubayambako why would I even ku mulimu gwe sigenda kukola my dear nze nkoze ku TVs manyi ne ssente mekazi bayisasula nkati nkulemesa omulimu ngenda gukola mulekera okututeekako blackmail stop it however much you guys need views you need likes you need to trend but don't trend on someone's name do not Zubeda abaana bamutaginze najja ku video yange bambi nateekawo comment eno kakati Zubeda njya okutegeeza nti ebigambo byenjogedde mu video eyo sibya imbu nti gundi yangamba Zubeda yanjogeddeko bwati nedda wabyogera enze mwennyini wendi
abamanyi Spark TV weri abamanyi Serena Hotel weri boyingeti joyingiriramu si jofulumiramu naye bwofuluma mweno gate wali wawe kubo bwosale kuba ekyemmanga waliwo theater mu theater omwo munda mulimu engeri y'ebbaala awe nasanga Zubeda ng'atudde ne producer gweyogerako Zubeda bamuyita Alex ebiseera ebyo yali producinga show ku Spark TV omukyala gwe najja naye nina mukwano gwange akola mu Spark bambi ye yamperekera namugamba ngenda laba producer naye abantu bano mbatya nangamba kankuwerekere yantwala bulungi nnyo nantuuse wa producer Zubeda we nakusanga ebigambo ebyo byenjogedde sibya imbu wabi omanyi musamwa nnyo ogenda noyogera ebigambo ku muntu nobyerabira ate nodda wano nokola ki noteeka amanyo kungulu musamwa nnyo mwe baana mmwe temumanyi swaga eri mu kunoonya mulimu ku TV olaba ne bakasuku abaliyo bakaaba olwate ffe mwe temumanyi muntu swago gy'abayiseemu okwejja wansi n'otuuka ekiseera nga munda mu Spark mulimu abantu abakumanyi ng'osobola kuga muntu osobola kukubira nagamba nedda Patra jangu wano beetaaga omukozi temumanyi kintu kyekitegeeza okuba nga omanyi kyogenda funa omulimu mu makkati awo n'osanga omuntu nga Zubeda ne yeeyogeza ebyekisiru ani yali abikubuuzizza in Kasuku's voice ani yali abikubuuzizza yana ne mwogera ebigambo ne mukosa abantu ne muddeyo ne musiiga embwa langi mukosa abantu mwogera nnyo y'ensonga lwaki tojjukira nsobola okujjukiza obudde producer bamuyita Alex ye yaliwo akati Zubeda azze ku WhatsApp yange nanterayo message ebigambo bino nga bumubirabye Zubeda njala okutegeeza ebigambo bino mutambula mumanyira abaana b'abantu mwogera nnyo ku bantu ne mukosa obulamu bwabwe nemwe ne mukitwala nti kiri easy Zubeda mubotiisa nze siriimu omanyi lwaki osobodde okunkubira essimu nti obadde oyina ennamba yange wagijjawa kwolwo olunaku lwenkusinkana ng'oline producer Alex gwe mwennyini omala okunjogerako ebyekisiru byo nga nnyiize nsirika Zubeda mala yeeyogeza imbumba ku nnamba yo ogenda kunterayo posita yange ku TikTok ebyo ebiseera oba mujjukira show Zubeda gyali ayina eyamusala abantu gye batagenda yali alina mu kupushinga show amala okunjogerako ate nza nsaba ate mutereyo posita ku TikTok yange omaze okundaba nga TikTok ontegedde ekiba kikwogeza ebyekisiru kiba ki musamwa by the way abatamanyi nsonga lwaki ekintu ekyo kyatukawo ebiseera ebyo Zubeda yayina muwala we ng'ayagala bamuweshe ku Spark omuwala oyo bamumujjukira so yali musiraamu sijjukira linnya lye yali musiraamu nga yesibye akakaaya yakolako video ne trending ng'ayogera oba ku Zahara Toto ng'agamba yatwala application ye ku Sanyoka Zahara n'agikwata n'agiteeka mu dustbin oba yali ayogera ku Zahara Toto oba ku Natalia omu ku abo ababiri omuwala oyo Zubeda yali ayagala bamuwesheeyo ku Spark bwe najja kwe kunjogerako bw'atyo ate sawa kakati sebo ali mu inbox yange aleekana Zubeda nze nabadde nosagala kuyomba naye mukwana abaana nsobola obbawa data mukwano kati Zubeda oyagala gamba abantu nti nimba video njikoze ku ssaawa 2 ku ssaawa 4 obadde ogiddewo mu inbox yange ng'oli mukunkubira amasimu ofaaki bwemba nimba gezoddemu ogambe nti nimba abaana mbawe data streaming live nkomyewo ewaka kati nina obudde